bane mwe bali kuziika Asia bamuziiseeyo kyotera kaliisizo ne matwaze nno munda ne tutamba school girl Diana ne twambuka ne tugendeeyo na semba gene bagenda kuziikira ku school girl brother we kati twayise aba school girl ne twagendeeyo mundayo mukulikeeyo twane tugendayo bakaba parliament babaddeyo Bobi Wine yabaddeyo n'abalala bangi ne bazine bamuziikirako Mama Fina webale emmere yo twagiridde ennyama nga wagiweereza twayatuuse twalidde era n'eri Kasai wateekayo mu ddwaliro webale kujjanjaba SB4 webale nnyo webalire ddala Noop mwebale nnyo mwebalire ddala family mwebale nnyo mwebalire ddala kale so tuwekaawo katono abange okusooka omuntu yenna ebiseera biyise nga bwesinkana Asia aba muntu wa bulijjo. In fact abamu nga bamulabira wansi okusinga omuntu wa bulijjo. Jakwebaza nnyo muganda waffe SB4 Media derire ensoso okusinkana nenewunya bwenkulabyeko oli muto nnyo okusinga okwemba ekifaananyi kyembadde ndaba. Webale nnyo kuzuula Asia na kuzuula kitone kye na kyanjawulo ekimulimu. Fena tukimanyi ti Asia abaddemu okusoomozebwa naate okusoomozebwa okwo SB4 bwe yamulaba tekyamuleetera munyoma wabula yalaba ekyenjawulo ekiri mu Asia. Nkakasa mwenna ababadde baagala Asia bafaani be mubadde mumwagala kubanga bw'otunulira ku ka TikTok nga mulimu Asia ne bwe basuze n'ebizibu ne bwe bakedde n'ebizibu lazima Asia tasobola kulema kujja mu nseko. Kati enjawulo kyekyo kitone Asia kyayina. Nze ndi musanyusa nasoma ne Asia wadde olumu Asia agamba yandegame kibiina Asia nze namuleka mu kibiina. Asia yasoma myaka mingi nze nasomera ddala mpaka mu Kyanembewa mu kyalo Kimbo mpaka Makerere. So the Asia olumu abadde anzaala wamu naye wange Angebasa SB4 madani kusema emirundi ena webale byonna nainunani Mama Fina bebaza byonna bannange byemukoze okulabanga kufanira bosi wange Bobi Wine mutabani wange mwenna bannange bebaza bannange ndebaza abantu bonna bafudde ebitundu byonna nti Asia oyo nze kenyini ayogera ndi artist we twali tuzanya comedy era abantu bonna mbadde mutulaba ku TikTok we twali tuzanya TikTok era ndoza n'ebyembaga mwabiraba abayina essimu ezo za smartphone kati abadde munnange nnyo nga tuli mu kuzanya TikTok baseyandese bubi yava mu kubeera mukwano gwange abadde mama wange badde famire mama nkusubira sigenda kuleka ndi naawe ngenda kutambula naawe webale kukwanikiza mu famire abantu batwogerera mama lunali nkubuddemu nonkubira katonda mutabani mama nkwagala nnyo taata wona woli nkwagala nnyo badde sikulabanga kwalwe okusosa okulaba kale kyekyo no tweyanzege bannange kisiganye buli omu alina ebbeetu okukozesa akasimu ke okuwogera byonna kyakola kyayagala. Naye mbadde nsaba nga tonnatandika kutuwogganira ku byolowooza nti no birinza oba tebyatambula bulungi. Tubadde tusaba osooka ogenda oyamba abeewammwe nga tonnadda ku bayambi balala. Abeewammwe bajeera. Essaawa yakuzza abaana ku masomero mbadde nsaba okwate ku ssente bo obw'ekinaku bw'okoleredde ku kyeyo gy'oli. Ojjako akadde kamu n'ekino otandika okusindikira ku baana ba kitawo baana baganda babaafa obagulire scholastic materials. Bw'omala obbifuna otufunira lisiiti z'ebyo bye wasasudde ojja ogambe ku balina bye bakozi bye tulakola ki? Bye tulaba. Ekigambo kigenze eri buli emu abadde ayogera SB4 ne Mama Fina. Tweyanzeege. Now awo nga tuvuddewo bannange emboozi ya RAP